Kooti etafuta ssemateeka eyimiriza kkooti y'amagye okuddamu okuliiza omusango oguvunaanwa omubaka w'e Nakawa Michael Kabaziguruka ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Michael Kabaziguruka yaddukira mu kkooti etafuta ssemateeka mu mwezi gw'Omwenda omwaka oguwedde nga yeekubira enduulu ku kya kkooti y'amagye okumuwozesa emisango egimuvunaanwa ng'ate si munnamagye. Olunaku olwaleero kkooti etafuta ssemateeka webadde esuubira okuwulira okwemulugunya kw'omubaka Kabaziguruka naye oludda lw'amagye ne lugamba nti si beetegefu okutandika okuwulira ensonga zino kubanga tebannategeka mpoza yaabwe. Naye kino tekirobedde mulamuzi Remy Kasule okuwa ensala ye ku nsonga eno era n'ayimiriza embagirawo kkooti y'amagye okuddamu okuwuliriza emisango gya Kabaziguruka mpaka ng'okwemulugunya kwe mu kkooti etafuta ssemateeka nga kuwedde. This application is adjourned for hearing on 31st January 2017 at 9:30 a.m. It is ordered that between now and the 31st of January 2017, the General Court Martial Court at Machinge stays the trial of the applicant in criminal case number UPPF/DCM/100/2016. Kabaziguruka yasooka okwekubira enduulu mu kkooti enkulu mu mwezi gw'Omunaana omwaka oguwedde mu mwaka gwa 2016 naye ku nsonga y'emu, naye kkooti n'egoba okusaba kwe ng'egamba nti terina buyinza buwuliriza nsonga zino. Michael Kabaziguruka avunaanibwa n'abalala 23 mu kkooti y'amagye ku misango egyekuusa ku kulya mu nsi y'olukwe nga kigambibwa nti yazza emisango gino ku ntandika y'omwaka gwa 2016 mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Joanita Mbabazi, Ekak Ronald, KTV, Amalindirire.